kyolengera ne batandika okwogera okuteesa n'okusala entoto wabula ebyayogeddwa mu eyo meeting bassebo ne bannyabo byogeza abantu obwama. Musajja wange Muwanga Kivumbi ayina mu NUP okuwa ekifo ng'ekya deputy president ekya leader of opposition ekifo kyonna kyonna ekinene mu NUP. You have to first and foremost develop a very thick skin. Kubanga oba ogenda kusanga emiswaswangule woba toggumidde giba gigenda kuyuuya. Muwanga Kivumbi bagenda bamuwa ekifo ky'obwa deputy president musajja wange. Abasajja bakalakase Muwanga Kivumbi naye ebbanga lyabadde mu NUP ayina bingi nnyo byayize mu bintu byasinze oyiga kwe kubeera omusajja omuggumivu. Now, aina statement ze yakoze ku lunaku olwo nga bali mu addressing abakulembeze ba Central Buganda. Era abana agamba nti tugenda kusimba amaanyi abantu n'amaanyi kwaba abantu beyayogedde mu category 3. Esooka abo abali aba eni ebifo ebya eni ebifo ebirimu aba NRM mu Buganda tebagala mu yadde because ontabamiriko abantu bali mu Central Buganda. Olukungaana olwo lwalabye lwabadde lw'abakulembeze ba Central aba Eastern bakola olwabwe Mbale aba Western olw'Ebushenyi balugaana n'abo Northern bagenda bali mu kikwasaganya. Yagambe nganzo omukulembeze wa Central amyuka president tugenda kukozesa eggaali esinga okuba enkambwe nga tetwagala mukulembeze wa NRM mu Buganda. Beti Nambozi abadde ku mukutu n'agezaako okunnyonnyola ekintu kino nga bwe kyabadde. N'agamba yagambe nti babadde balina enteekateeka za phases 3. Phase esooka ababaka aba NRM abali mu Buganda baveewo. Phase ey'okubiri ababaka aba NUP naye nga ebikolwa byabwe tebikyalabika ng'ebya NUP nabo okubajjawo. Phase endala ey'ababaka bali ku opposition naye nga they are in good terms with NUP bali mu nteeseganya boogerezeganya balabe butya bwe bagenda okwasaganya ensonga eno. Ze phases 3. Era Muwanga Kivumbi yamire n'agamba mubamanyi waliwo ab'e Masaka Nyendo Mukungwe ow'Ekimanya Kabonera n'ayogera ku Twaha Kagabo n'ayogera ku Simanya Lwanga Kazibwe Bashiri. We all know them and trust me NUP ne weebanga egamba nti eyagala etya mu butuufu tesobola kuwa Abedi Bwani kane wadda wadde NUP yagambye abo bonna ababadde balina behaviors eziri crooked mudde mwetondere ekibiina tutambulire wamu. Bataddewo mu waatu ogwo ekibiina kino bana abakikulembera abagezi bwe babanga basooka tuula bakola bulungi nnyo because balina statements ze bakola balina ebintu bye bakola moves ze bakola nga mu butuufu bagenda kukuteeka mu space weetemewe kaweke engalike. Waliwo abantu nga Joyce baagala nga indeed wabaddewo narrative nti yes takyali waffe naye ekibiina kyamuwadde benefit of doubt nti jangu wetonde jangu wenenye tukule because banyi nnyo bakola ebintu ebiri contrary to the party. There are so many people abakola ebintu ebiri contrary to the party. Naye kati waliwo omusajja amuyitaani oyo ali awo alina omutwe gwa bofulo Lubega Mukaku in fact soyina kwesimbawo ku kifo kyonna. Lubega Mukaku ekifo kyalina okwesimbawo kyemmanyi ate nga nandibadde nkimwagaliza yali esimbyewo nga MP akiikirira abantu abaliko obulemu mu parliament because Lubega Mukaku aliko obulemu mu bwongo. Naye wana kino kye bayita ekimeeza tusimbudde. Serugga one more time Joshua nsanyusa okulaba oli ku TikTok atuuka tapping a screen yo ku TikTok ali ku Facebook liking a video sharing ali ku YouTube subscribing tapping a notification bell and as well share the video to as many people as you can. Nyongero babuzaako. Now basema ne banyabo onako olwale Muwanga Kivumbi no it was yesterday yayitiddwa ku mukutu ogwa CBS naye mu kuyitibwa
n'atuula n'omusajja amanyikibwa nga Kasibante. Kasibante omu ku basajja abadde basinga okuvvoola n'okujolonga obukulembeze bwa National Unity Platform. Something you need to know about this gentleman called Kasibante. Ninda mukatono nnyo. Kasibante Moses ono Mwanga Kivumbi adde amutidde mu studio. Kasibante Moses y'omu ku abo, one of those few lumpens munansonyiwa nenze njogere amazima, is one of those few lumpens that came crawling in the National Unity Platform nga yakafomingibwa olw'okuba balaba nti yalina amaanyi by then ng'ayagala kaadi ticket ya National Unity Platform, naye akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform tekamuwa kaadi. Kasibante oba mu makaadi, him being nti yali incumbent, yalowooza nti alina amaanyi mangi nnyo. Era mu kulowooza nti alina amaanyi mangi nnyo, omukulu Kasibante n'asalawo n'agamba nti nze amaanyi ngalina, ngenda kujjanga independent. Sanso okula mukadde wange Sarah Kamala, thank you so much. Protest vote, blessed. Kasibante oyo gw'olengera munnaye bassebo ne bannyabo mu kujja nga independent, bannaye baakuba Kasibante akalulu. Yamala emyaka nga gijo nga takyategeera, kubanga omuntu yamukuba akalulu mu butuufu yali takisuubira, naye neerabira nti gali maanyi g'abantu. Ever since then Kasibante yamera akasajja ku mutima. Ayina obukyayi obw'enjawulo ku kibiina ekya National Unity Platform, specifically ku bakulembeze aba National Unity Platform. Era ebbanga lyonna lyabadde ng'ayogera, abadde ayogerera ekibiina, ye muntu gwe mmanye atayoginayo kibi kyamanyi ku National Unity Platform kye yali ekoze. Nti Bakasibante ebbanga lyonna lye bamaze mu Parliament tebaafunako na mukisa guyuya Parliament nga National Unity Platform bwekoze, wabula ekyo nakyo tasobola kukeera ku makya n'akyogerako nti NUP yakola kino. Eyo Kasibante gwe twogerako. Now tukimanye musajja wa mpuuga, era abaddi baali balonda Kasibante ng'agenda okukulembera okukwasaganya Central Buganda mu DA yaabwe. Olunaku lw'ejjo babadde ku TV, ku radio, ne beegwako ne Muwanga Kivumbi. Naye kyabadde mu eyo show bassebo ne bannyabo kyabadde kitokota. Era gwe atafunye mukisa wulira ku eyo show, nze munnaye nga bulijjo nze kyali wammwe ngambye eyi lwaki ne njibaleetera. Njagala muwulirize Muwanga Kivumbi kye yakoze Kasibante mu show. Omusajja ono Muwanga Kivumbi mulabanga omusajja ali softi, ayogera mpola mpola, talina nnyo kibuli, naye bassebo ne bannyabo mu kwefuula omuntu ali softi awo amuba softi bwe ate mwasingira okuba omubi ennyo. Njagala gwe ssebo oba nnyabo owulirize ekyabadde ku program ng'ekubirizibwa omwami amanyikibwa nga Medi Nsereko Sebuliba. Kasibante ng'agwisanya obwenyi n'omukulu Muwanga Kivumbi because their allegations zebadde batambuza, there is a narrative they are trying to move. Olunaku olwaleero Namboze Betty Bakireka agikubyemu ekituli nga bagamba nti Muwanga Kivumbi teyandibadde ggwe okugamba nti tugenda kugoba mpuuga, nti mpuuga ya mobilizinga ssente ezayamba Muwanga Kivumbi mu by-election ye Butambala yaleeta Muwanga Kivumbi. Omukyala nabagambye ali omu mu Uganda oleeta akabonda akakina Muwanga Kivumbi abedi bwanika akina ani ono asinga okubamanya ali omu Betty Namboze Bakirekere era abiyeeka amazzi because agambye gova n'ogamba nti
Muwanga Kivumbi fa bamuyamba gwe teweerabira nti naye yakuyamba because ono omukyala ababaddemu n'abyogera. But before I bring Namboze njagala owulirize emboozi ya Muwanga Kivumbi wabadde ng'ayogera ng'ali mu program n'omukulu oyo owa DA bagiyita kkirizo bagaana babadde bamuli bubi ng'ali mu basajja basatu naye ng'ali buwomu wabula he has stood his ground n'ayogera ensonga. Katuwulirize tovaawo gwe ssebo bannyaba yakatwegattako nsanyusa okulaba oli ku mukutu gwa Empire Online TV. Simple MC Gemanya katukomewo. Empire, it's the label. Empire, it's the label. Banga yekazebintu nenzijukira Besigye nga ali wano natandika walk to work Muwanga wano bagitanga kiri walk to work Muwanga ne bavaayo neera bamukyukira kuwangala kirungi Muwanga naye bawadde obudde mwebadde mwezi ogwo nabadde manyi nabo bagende kutuula bakole road mark nga mwe mwakoze abenalimu ate bawadde ku bya sale Muwanga dictator awedde emirimu Muwanga nachemalira awedde oba bamutumye butumi omanyi statement eri alina okugijjawo eya president we statement eyo nti omutwe gwe tugwesiga nitwagala n'omutima gwe tugwesige alina okukakasa Muwanga dictator buze batuliza dictator statement ze you have to read a lot and come back nedasebo abami n'abazaana basaabasajja linda Muwanga Kabaka abatuuliriza musibye omutyano banyabo ne basebo Medi mukama mulungi kubanga budde bonna simanyiwo nzize wano nga ndaba leero Moses naye ampita dictator ate tuva wafu manyi ono muganda wange ono Moses muganda wange netumala tusisinkana ne tunywa akacaayi ne tuwayaamu edduniya eno tuvudde wala kakati Medi abatuliza mbabuuziza mbatolidde ku salaamu tugende ku mukutu wadde kyogamba kakati ensonga ezo zogeddeko oba yagala nzikutte nazikyayo kale nti muzitaddewo nzogereko njogereko kakati si bwe wadde omulamu nizoogereko ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna bekutuuka okwesimbawo ebifo byonna mu ggwanga bekiba kirina obusobozi kibisimbako abantu bekiba kirina obusobozi ng'oli kibiina ky'ebyobufuzi ekyetongodde ebifo byonna ebivuganyizibwako mu ggwanga osaanidde weekakabe obisimbeko abantu. Kati abasinga abatunudde speech yange bagitunuulidde ku muteeko ogwokubiri. Omuteeko gwesooka mu Buganda yabadde challenge. Kusomozebwa nga tulaga nti kubadde national platform yawangula mu Buganda. Ne waliwo ebifo 50 ebyobubaka bwa parliament bye balondebwamu national unity platform bitawangula. Yawangula ebifo 5 mu bitano ku bifo 10 mu bitano. Nolwekyo omuteeko gusooka nga waliwo ebifo 50 ng'ebite birimu bammemba ba national unity platform. Ate nga mubyagala. Ate ng'ekibiina eky'amaanyi kyandibadde kibyetaaga. Kakati ku byo ebyo
abasinga bitwogerako sina ba opposition kwatano mwetana asatu musanvu kubyo ba NRM katitolako atano asatu musanvu tegeza abasigadde aba opposition bainako 10 bimeka 12 bwe bityo so bainako 13 so ebifo biri asatu musanvu biri mu NRM ejuji twice blue ocean strategy instead okulwanira bino betwali medda lwaki tetugenda eri ewali NRM ne tusooka tutekayo amaanyi tukwate ebifo ebyo asatu mu musanvu. Nze Moses Kasibantone yansooka e Butambala n'ateekayo okuvuganya okw'omugundu sibe gwali era babba mubbi yali awanguddeyo mu kalulu akaddako ne tukkaanya tumanyi tuteekwedde okuwangulayo yadde e Rubaga ewaali Oliver Betkamya namisango nze nenzira e Butambala era nembeera nga mu kiseera ekyo nze mukulembeze wekka mu Greater Mpigi yekka eyaliyo omulonde nga opposition ku level ya parliament ekyaddirira nga tukoze kaweefube eyo yonna mu Greater Mpigi mwasigalamu abantu babiri bokka ku level ya parliament abatali ba opposition Lwakojo ali Egomba ne Silivia neyebale ekyo nga kize kubanga twagenda ne tukaabula Kasibante yasookayo n'akaabula olubimbi ensiko nenzija nenkuba amaki amavunike nga tugamba bala following example ngezo ebifo bino Kiboga Mubende na Kasongola betutayinamu Ababaka tubiteekeko amaanyi ag'enjawulo obwo bwe bwabadde obubaka obusooka ku level y'omutendera gwaki ogwa parliament omutendera ogwokubiri ogusinga okuba nti gwe gwaleese ensasagge waliwo era bye twawangula ng'abaabiwangula we twogerera baatuvaako ge mazima abamu mu Lwatu nga Kagabo ne Jime bagamba olwaleero tife tuli NRM era agenda ayambadde pate kala yera nabawo n'abalala mikwano gyaffe betumanyi obulungi nabo baga ffe tukoze DA Kasibantone memba waayo nega ffe tukoze eki bayatula batola shahada ne bagamba ffe twatudde tukoze DA tutambuddemu begaba maka tunobye ne banoba kakati mu mutima mulungi ne twagamba Mukama abasaasirireyo muzale n'abalongo ofumo mupya muzalemu n'abaki n'abalongo mujje tubazine mujje tujja kujjaffe tukube tubayimbira abaki abalongo bwe muli nunula eggwanga lyaffe ne tugenda mu musensuubize tuli era enguudo kyonna kyebali tuwaayo tuli nabe ndibeera mutuuze nga ndi mu nsi ennunule ekyo kiriba kinkolera bayatula n'akamwa kaabwe atali kukaka ne bayita ne kamera ne batuuza n'enkuŋŋaana ezitali zimu ne baatula ne batola shahada ne batulekere ebifo ebyo ffe tugamba nga bikalu nga ebyo ntugamba nti bannange ebyo biri vacant kufa abannuupu ebyo ebifo abaabirimu baanoba kakati munyange hajjatiye bwanoba sara wange bwagenda ne sharia ekuweeko ennaku kyenda mugumu ate ng'afudde bufu naye baba agenze bugenzi teziwera kyenda ngozaawo bano si bafu naye banoba kati bwe banoba nate bwe tuba nakisa ne tuteeka ngaffe engeri nawadde abyogera nga ndi musiraamu omukazi okusooka okunobera ddala waliwo ennaku ziri ze tumuwa ne mwawula ebisenge ne mwawula biki tuteekewo n'ennaku 30 bwe baba balimu akaddannyuma ffe abakazi tubaagala badde bafumbe eddya kulw'abaana bakomewo tubagamba badde bakomewo naye be batadde mwezi ennaku asatu tujja kuwasiza nga tuwoowa kati kirimu sitaani tewali kirala kyonna
Kasibande abantu abano bemisana osajja muli kimavunana Nedi ekirungi onalebo muwangu ono by the way tawuni yaffe yasinga eyasooka okuba ennene yali ya mubulo kakati nga bw'oba ogenda mubulo muwanga era enkiiko zaffe gye twazikuba nga muwangu ono nga tumaze okubulangana buli omu ekibuga kimumize nziramu okumusinkana mu bulo mu 2 kulale ya Dr. Besije nga talina watuuka mu bulo nga tayise waffe eddwaliro lyaffe eddene nga liri Gombe nga sirina bwe ntuukayo nga siise wa muwanga kakati nga ne bwe tusinkana e Kampala buli omu abuuza munne solo nga aze atuuseeko mu kibuga kyewaffe ateeka okuba amanya abewaffe be bali nange senga nalwadde ne ngenda mu ddwaliro ebugoye wali nningirizaawo kyatali mwenkanya senga oyimiriza omuntu Meddi n'omugamba nti muwanga okujja mu palamenti mu kusooka menyerayo abantu 5 abamuyamba bw'atayogera ku mpuuga mugobe ekyo kimu okitegedde bw'atayogera ku mpuuga mugobe ekyokubiri kibayita collegism tubadde mu palamenti nga bw'olaba Kasibantu ononye muwango manya ali kumpi oba mpuuga oba semuju oba segona oba namboze ebiseera ebyo naye kirina gye kyava muwanga nga ajja mu palamenti nga semuju wa FDC nga ffe tuli ba DP nnyo semuju yali omuwanika wa ensawo ereeta muwanga mu palamenti nga yatujja mu sente nga FDC ono kyesaagalaga nti koligiwo nti osobola okuyimirira nga abala bonna batidde okulangira nti ekifo kye kiri vacant nga koligi muwanga yalangirira ku mpuuga ku lunaku lwe lumu ng'ekyampuuga kiri vacant ate ujje weetonde naye ku lunaku lwe lumu nga Lubongo yatalina process yonna gy'ayiseemu naga nti oba mwagala oba kufa oba nkuba oba musana Lubongoya gwe tutaddewo wano kati osobola omubuuza tiimu abagoberera amateeka g'ekifumbo nti bw'anoba obunobi n'ennaku 9 teziwera omwaye ennaku kataabu n'abalala abavuganya ku tiketi ya nuupu mwabatuuzizza ddigo ogenda okuddikira eyalinga ekisooka nti Masaka Nyendo Mukungwe ali vaakanti naye Lubongoya ye ate wano talina kuvuganyizibwa kubona ye deputy president buvunanyizibwa bwe kakati bano bawaye nyale mu credibility nebyekola ng'etulimba nerabikanga yentuufu nti fe abalwanyisa dikiteeta Lubongoya omulangirira nga abavuganya tebannaba kutegeera tugenda kuyita mu process ki nalabye abantu abakubira mu wange engalo nenjukira Obottolo yagati I cannot even pronounce the name Kabaka kulika abakuba engalo nga singa bo akola ekyo kye yakoze ku Lubongoya neri n'atwalayo abantu ogenda okuwulira abantu abayingira DA ogenda okuwulira abantu abagenda mu bibiina ebirala nga muwanga ono bamunoonya kumulya muwanga ali mu kusomoozebwa okw'amaanyi neri katanategeera nti ku mulembe gwe kwe tulabire ebifo nga byaggwa nga bijjamu balina miziro nga biteekamu abatagirina nga muwanga ye chairman wa kokasi ya Buganda muwanga nga ye deputy president owa Buganda ajjawa balina emiziro wano musajja mulwanyi tulwana mujja mutya Buganda ku map kati ate Abaganda bebavaako nga tewali na due process muwanga kye mwabadde mulina okukola eggulo kubuulira abantu ba nuupu abaagala tiketi tugenda kuyita mu makubo kyagali democratic otherwise kino kye mukola mubikaminga so dictatorial okusinga ne ekibiina kye twagala okujjamu olw'obwa dikiteeta kulo bagambye nti muwanga tutanze tulina kitugenda okukola naye nanga nti kino kye kiri mu dominion mukira mutezi siriwa network kyekyo mu Kasibanda nti kye kiri mu bantu kino Alright, nabagambe tugenda genda mpola kano ka video mujja kategeera je kanaggwera onoba totegedde ojja kuba gwenga gwe oyina obuzibu eyo yabadde show yakirizo bagana ngenda kugyongerayo naye before I go any further sagala kwerabira omukulu Kasibante wabadde ayogera abadde anenya muwanga Kivumbi ng'ateekamu ayogedde statement ebadde agambe specifically
ayogedde ekigambo colleaguism oba kitegeeza obwa sseruganda ng'agamba nti Muwanga Kivumbi yabadde talina kuyimirira kukola statement eyo. This is what National Unity Platform NUP all along has been fighting. Okujja colleaguism mu bintu by'eggwanga Uganda. Nti ne wabeera munno ne waba muganda wo ng'asobezza ebya colleaguism bidda wali. We all used to see Mathasi Mpuuga ne Kyagulanyi ssentamu Robert Bobi Wine nga mutuufu olabira ddala abooluganda. Naye Mpuuga we yakera ku makya n'akwata n'ateeka omukono gwe mu ssowaani y'Abannayuganda pa! Kyagulanyi diplomatically yajjawo colleaguism n'agamba look here, this is the nation. Because Kasiba ntagezaako tambuza kadi ya colleaguism. Museveni gy'abadde ng'akola nti ono abbye kyali wange sisobola mukwatako lwa nsonga kyali wange. Bano bino ebintu bya ggwanga Uganda temuli mu by'abakoliigi. So bali mu kwenenya Muwanga Kivumbi nawulidde n'ensereko olw'okubanga nti Mpuuga y'omu ku abo abali kakiiko akaasondera Muwanga Kivumbi ssente ng'ajja mu by election. So they are saying he should not stand and say tetugenda kussaako omuntu. The fact is oba siki Mpuuga wakomawo mu kalulu NUP ino mussaako omuntu mu mbeera yonna nti tuli kujjawo ebyobufuzi byebogamba nti oyo kyali wange ne waba apamye mu ssowaani sigenda mugambako. Tekisobokangako era tekirisoboka. Ebbanga lyonna omuntu yenna anaakola ekibi tugenda mugambako, tugenda mubuulira, tugenda mwatulira era tugenda kubanga twogera amazima ewatali kukweka kintu kyonna. Because this is the card these people have been trying to move. Nga bagezaako moving a narrative eyo nti oli muganda wo tosobola mukola kintu ekyo era biki bula 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 ererere babala. Muwanga Kivumbi yagamba bannaye bino ebintu bya ggwanga kati njagala owulirize reply Muwanga Kivumbi jazzeemu omukulu oyo amanyikibwa nga Kasibante Moses nagambye Muwanga Kivumbi ennaku zino musajja ali alaba ng'omukakkamu naye luno olutalo Muwanga Kivumbi alayika ne Nambooze bali bayingira mu luno olutalo basooka dwetegira because they know these people baba baddemu. Era nze decision right now ya NUP okuwa Muwanga Kivumbi ekifo kino ntandise mu butuufu okulaba nga it was a very right move, a very right decision, a very right motive okukwata Muwanga Kivumbi n'amuza mu kifo kya Mpuuga because abategeera. Kati njagala owulirize bassebo ne bannyabo Muwanga Kivumbi kyazzeemu omukulu Kasibante because alesemu n'ensonga eri mbu tulwana Buganda gizza ku map ate Abaganda bennyini chairman wa Buganda caucus yajja Abaganda ku map. Akasajja kamubuuzi kamugambe Muwanga Kivumbi because balina ne kadi gye baleeta eri nti Lubongoya si Muganda ali mu Buganda. Nagamba nti Waiswa Mfumbiro si Muganda magala muleta mu Buganda. Akasajja ne kamugamba ndi caucus yemu gye ndimu erimu omubaka ayitibwa Museveni ava mu Bende. Usomedde abakulembeze abawerako nga si Baganda. Njagala owulirize Kivumbi kyakoze Kasibante ate tukomewo tugende ku nsonga endala. Program ekimeeza mu ttumbi nsanyusa okulaba Akalyango Umar assalamu alaikum. Nsanyusa okulaba Branwa Bobi Wine, thank you so much for joining us. One more time Rastaman Buganda nsanyusa okulaba ku mukutu greatest Guineas. Big up my brother Katz MC and whoever is watching us from wherever you're watching us, welcome aboard. Abali ku YouTube, thank you so much. Manu, my brother, Ugambotia, Christian Babidia, thank you so much. Sarah Kamulali, Mulunji Elvin, thank you so much. And whoever is watching us on other platform. Ali ku TikTok tapping a screen, wakatuka jitapping. The more you tap the screen, the more this video is recommended to other people such that they join us. It is our first time to do ekimeeza ku mutumbi ku TikTok. Era
nsanyuse nnyo okuba nga ndi nammwe mu abasoose okujja era tugenda beerangawo each and every day tuwogera okuva ku saa 6 bassebo ne bannyabo mpaka obudde obw'okumakya era ndowooza maaso kaawo tunaba tutereezezza ebyuma byaffe tujja kusobola okufuna abantu abatwegattako ate okuteesa n'okuwayawayamu mu nsonga emu oba endala. Thank you so much bassebo ne bannyabo. Kati atudde tuwulirize reply ya Muwanga Kivumbi gy'abadde asindikira omukulu amanyikibwa nga Kasibande. Tukomewo tovaawo bassebo ne bannyabo. Okay, kikiri mu bantu papa tetulina buyinza tulina otumwogerako nibadde ebirala bibadde bingi naye ampuliza tukkiziganya n'abakubaganya ebirowoozo nti sereko tugenda kino abantu bamanye Muwanga abantu bamanye kikinadde ntegeeza byebyo nno ebiriwo ampulira yakatwegattako wabaddewo nduyite ki mukasima nti kyabadde ku Muwanga ekyoka njagala kyabaddeyo ekyabaddeyo Moses omanya ekyoka n'omanya waayise baani njagala abantu batambule n'okumanya olukiiko lwabadde lukiiko twayise bano wammanga yes tulina bammemba baffe abakunga kunga immobilization task force mbuli district twayitayo abantu basatu wano lwasokera iganga by the road mu Buganda lokka twasokera Mbale olwa Eastern Gundi tugenda ne mu Western tugenda ne mu Northern okay nga buli kitundu tugenda tukubamu olukiiko tuyita wano bammanga tuyita abamobilizer basatu okuva ku buli district kuva ku buli constituency ne basatu okuva ku buli district wano mu Buganda ne tuyitirako abantu bonna abalonde ku mutendera gwa level ya parliament n'abaagala okuvuganya ku mutendera gwa parliament ne tuyitirako ba chairperson aba district basentebe n'abaagala okubavuganya babaawo oba bavuganya ku bwa ssentebe ne tubiyitirako n'aba municipal council kati twatuuzizza olukiiko olutegedde lwabagala kwesimbawo lwabanoonya bululu mobilization nga tulina okubasimbula batandike okugenda njagala otegere bulungi omulamu Ahmed nga tulina obasimbula obasimbula batandike okukola omulimu ogwa 2026 gwe mulimu gulukiiko lwe twayise yes kubasimbula mu kubayita okwo ekigendererwa kwabadde 1 kankinyonyole ti mu bantu eyo osanga bamemba ba NUP bangi nga babiri baagala ekifo basatu baagala ekifo kimu ne mu kifo ky'okuba nga baataakinga omulabe ate ebiseera babimala bo bennyini beesoggola okisalira eddagala twaga nti mugende naye gye mugenze temujjanga eriiso ku goolo omulabe waffe ya NRM somozebwa ekibiina kwe kiyina okwenjawulo kubeesimbawo ebifo byaffe abantu baffe abatuvuddeko abikasi abayatta so netugamba tulaba abatuvaako ne bagenda tubaagaliza emikisa bana ebyo ebifo gye muli mukoleka weefube mubijjuze kanve mulamano katono nnyo sobe kintu kivugyewo ate kwate ku nsonga endala ensonga endala ejja kubeera twala okutunuulira omulamu wagwaffe gwe tutambuliddeko omulala kwe kutunuulira nti